Ali Kampala. Ali Kampala. Nkola mu wino. Gye nafunira obuzibu buno. Oyo acid. Bakuyira acid. Kakati baali banno bokola nabo byali bitya? Baali bannange ze nali nkola nabo eby'emirimu. Banjira acid. Kati lwali luyombo byatandika bitya? Oli yanteega mu kkubo nga nva kukola. Banjira acid. Nala emyaka 2 emulago. Nasooka mu bana abasajja lezi ne bas gino gonna emikono gyali jajja feesi n'olulo olubuto kisa kya Katonda. Ne lujja kati awo ne basooka ne banteekako ng'obulumi bwempita bintu bye galasidi abalagala ku mubiri nga bakamukuyiira. Naye ng'omubiri gwonna gulinga ejjinja lino bw'olikwatako tosobola kunyigako n'olaba nti ki. Owulira omubiri nti guno omubiri. Ne gutandika okweyasa ne guzaala amasira. Naye okunzijjayo nga zenna feesi nga bwemanyi oba ekintu ekyeru oba kale omubiri gwa pooko bwe gufaanana. Baganda bange, olunaku olwaleero nkuleetedde emboozi y'omukyalo ono eyagenda mu maaso n'okubeera nga ayokebwa asidi. Lwaki bamwokya asidi, byavaawa era lwaki biri bwe biti, byonna mbikuleetedde. Omukutu Beyond the Newsroom nkugamba nno subscribinga gw'atannaba kusubscribinga gwe yamaliriza edda nkwebaza bwebaza nga bw'eri enkola yaffe n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeere like etambulire ddala etuuke ku oyo eyandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo naye agifuna. Nga bw'eri enkola yaffe ate nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi wa dduwa gwe tutambula naye mukubireko ku ssimu eri ku screen esembe 11 mu kantu akafaanana nga aka ready then ajagenda mu maaso n'okubeera nga akolako. Higher Level 1 Travel Agency abo nno bagamba balina trip ng'ennaku z'omwezi lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi gwa 6 tutambula nabo. Gweyagala olambula mu bitundu ebyenjawulo ojja kwekwata Higher Level 1 Travel Agency. Enamba weezirya mu kabox ka green bakubireko ate tukwasaganya ensonga. Kaakati nzikiriza tutandike n'emboozi y'omukyalo ono. Kakati maama, obulamu obutambuza otya mu mbeera? Obulamu si bwangu. Kubanga ekisooka essaawa eno maama wange yafa. Maama yafa. Taata yafa. Kale ne taata w'abaana bange ye gyali naye muzibe talaba. Naye kati essaawa eno siri naye yali ewaabwe 40. Essaawa eno mbeera n'abaana bange. Kati maama nga tetunnaba kutuuka eyo amannya gaffe maama yeggwani? Amannya gange nze Namuleme Elizabeth. Namuleme Elizabeth. Abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba era nga mutugoberera ndi ne mami waffe omulungi Namuleme Elizabeth. Mami ono nno naye muzibe nga bwagambye nti omwami we muzibe naye talaba. Ne mami ono naye takola ki? Naye talaba nga bwe mugenda maaso n'okubeera nga mutulaba. Mami nvadde saba otunuleko katini wano nga weeni. Mami ono naye talaba nga bw'omulaba bw'otyo. Kakati mami badde otunyumizaamuko. Embeera eno yatuukawo etya okufuuka bw'oti? Kale gyali 9 Ali Kampala. Ali Kampala. Nkola mu wino. Gye nafunira obuzibu buno. Kakati maama wali okola mu wino, ki ekyakutuusaako obuzibu buno? Koze bw'oli bwakutunuulira oyinza okulowooza oba yali asidi oba nga gwali muliro gw'amaanyi nnyo. Oyo acid. Bakuyira acid. Kakati baali banno bokola nabo byali bitya? Baali bannange ze nali nkola nabo eby'emirimu. Banjira acid. Kati lwali luyombo byatandika bitya? Oli yanteega mu kkubo nga nva kukola. Banjira acid. Mwaka gwa 9 mu 9. Mwezi gwa 2 nga 14. Kati awo bwe bakuyira acid
olwo bakuddusa mu ddwaliro byali bitya embeera eyo? Nali nzekka mu kkubo nzira waka Mengo Kisenyi. Yes. Nzira waka amasannyalaze gaali gavuddeko awo nali mpita mu kkubo gono anyambuka mu Mengo Kisenyi. Nge nali nsula nga nzeeyo ne ngenda mu mawino ne nkola. Naye oyo ne bw'omusalako awe newafuma. Kakati maama. Oli n'anteega mu kkubo nga nva kukola nanjira ssedi. Ne ngwa wansi saddamu kulaba. Kati tewamumanya? Abwali budde bwakiro. Bwakiro nga nzikiza. Kawungeeza obudde nga bukwata. Poliisi teyakolako yadde kunoonyereza ku kwa muntu yakutuusaako kintu kino bwekiti maama? Ekituufu baali balina okunoonyereza naye nga basinga kufa ku bulamu bwange. Nga bomanyi nti ezintu ezisinga byetaagamu ssente. Era olwaga wansi saddamu kulaba. Ne mpoggananya abazira kisaabali okumpi ne badduka. Ne bajja ne bannyamba ne banteeka mu mmotoka ne bantwala e Mulago. Olwo e Mulago bwe bakutuusa e Mulago olwo famire yo weekusangira ng'oli mu ddwaliro? Kati ne ndagamba aliwo muganda wange abeera mu Mengo Kisenyi. Bamuyita Loozi. Mugende mumunoonyeeko ne bannyamba ne bagenda ne bamunoonya. Nga takyantegeera n'otegeera yatunuulira bigere byange n'ategeera. Kati ndabye okutoono nga mufuna omutegeera nti mufu. Oba ekyo kikola otya maama? Why? Yes. Awo ne bakola ki ne bantwala mu ddwaliro e Mulago. Kati awo mukulu wange najja n'ansangayo mu ddwaliro awo bboma ez'ekabalagala we zaabeerawo awo. Bwe baatulisizanga bboma nange nali Mulago. Eyo Mulago omalayo bbanga ki ng'oli ku kitanda? Si myezi ng'etaano egyo. Kati awo muganda wange bwe yajja n'andaba najja n'akima maama. Maama yali akyaliwo. Nga maama ali eno. Najja na mu kyalo n'akima maama. Maama najja n'ambeerako emyaka 2 gye namala e Mulago nga wamala emyaka 2 mugamba e Mulago. Kubanga najja nnyo. Mukama Katonda. Ng'oyita mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Nnala emyaka 2 e Mulago. Nasooka mu bana abasajjalizi ne gino gonna emikono gyali jjajja feesi ne luno olubuto kisa kya Katonda. Ne lujja kati awo ne basooka ne banteekako ng'obulumi bwempita bintu bye galasidi abalagala ku mubiri nga bakamukuyiira. Ne babaako obulagala bwe bansiigako okukakkanya kuli okubalagala. Naye ng'omubiri gwonna gulinga ejjinja lino bw'olikwatako tosobola kunyigako n'olaba nti ki. Owulira omubiri nti guno omubiri. Ne gutandika okweyasa ne guzaala amasira ne bantwala ne bankalakata. Ne bakolako sajjali? Ne bankalakatako ebyo ebyali bikutte ebyo ebiringa ejjinja ebyo. Naye okunzijjayo nga zenna feesi nga bwemanyi oba ekintu ekyeru oba kale omubiri gwa pooko bwe gufaanana. Nange bwe ntyo bwe nnali nfaanana. Naye ng'oli okuntunula kadduka buddusi. Embeera bwe ntyo ne babeera nga bannyiganyiga nga babaako eddagala lye banteekako ne bikalaakala bwe biti. Kakati maama awo w'ogirira wali myaka ng'emeka? Wali olwedde oli mufumbo oba wali tonnaba kufumbirwa ebiseera ebyo? Nali sinnafumbirwa. Wali okyali muwala muto? Sinnazaala abaana mbazadde mu buzibu. Abaana obazadde mu bukulu? Nga nzibye maaso. Kakati abaana obazadde omaze ziba maaso? Oyina abaana bameka maama? Nina abaana 5. Abaana 5. Kakati olwo taata waabwe ye olwo yakufuna atya ate olwedde omaze okuziba amaaso? Olwo Kampala ovuddeyo okomyewo eno ewaka mu kyalo oba wasooka n'osigalayo Kampala ewa muganda wo ng'akujjanjaba? Maama ye yanzijanjaba. Maama yakujjanjaba? Yali akyaliwo. N'okomawo naye eno?
banjanjaba omubiri ne guggwa ne bantwala mu b'amaaso nga bamanyi lino eriiso lijja kukola ki lijja kulaba kuba nalabanga ekitangaalo nimunye omwezi egundi eyo omusana bwe gwakangangulaba nga ndaba layiti kati awo nenfuna abazira kisono omukyala eyali ani mukyala Madivan nangezaako nanteekamu sente nga yagala bantwale ebweru bannongoose eriiso eryo ndabe nti nkola ki ndaba ne bantwala mu sikaani kugenda okukezera mu sikaani ng'eriiso lyasiri emunye yasiriira ne bagireka ne bagamba kati olina kubeera bwotyo naye togenda kuddamu kola kikulaba naye nga byava ku certificate wano asedi kati awo ne bansiibulayo ne nvaayo naye nga mu kunsiibula kubanga buno obulago bwali bwakwata bwe buti nga tokyusa nsi nga bwakwatire no bwe buti bwakyama bansooka ne bansala wano nga bajjako wano nga bajjako wano eddiba nga bakuba wano nga bankubako ng'ebiraka kati awo nga bankubako ebiraka omubiri we gunaamala okukwata babijjeko nembeera mu mbeera eyo bwetyo ne bannongoosa buli ssaawa nekiddamu ekikwata agina emikono gyali gyakwata nga tekyasobola kukola ki najjo ne bagikolako sajjale bwe batyo olwo eyo process yatwala emyaka emeka kuba ogambye wali emulago wamala emyaka ebiri era ebyo negyo emyaka gye nabeererayo wabeerera emulago ne bakola ebyo byonna abannongoosa naye mukama nga nnyamba naye nkomawo bulo nga ndi mulamu kubanga waliwo abamu era ebiseera ebyo bye baayokya abamu baafa kati awo nenzaayo ne banteeka mu bino ebyemikono mama nankomyawo waka zaali 12 yansanga mu ddwaliro e Mulago 2 Desemba 12 Desemba ne tukomawo twakomawo 2/11 ne bantwala mu byemikono okuyiga ebyemikono ebyemikono akutwala mu byemikono maama yalina omukazi gwe abasoso waakaazi abajjanga mu ddwaliro e Mulago omaze jjo genda onoonye sente ogende okomewo genda oteeke wali takisi kati awo ne basoso waakaazi ne bantwala mu ddwaliro ne bantwala wa gundi essomero lyaliwa Mulago awo nga bwetudde ku Mulago baawo saidi ki nerabiddewo erinnya weryali eryabamuzibe nga bakuŋŋaanya abazibe ne babayigiriza ensoma y'obuzibe buno budotisi alufabeti ey'abazibe abayigiriza amasweta n'okubayigiriza mobility okutambula engeri omuntu gy'ayinza okutambula wadde takola kitalaba babawaka white canes ezo neddowa maati kati awo gye nasangira ate tata wa bano naye nga azze kuyiga nga azze kati eyo namalayo omwaka gumu nga tusoma kati bwe namala okusoma nenkola ki ne balondamu abaakola obulungi ne babawa ekyalaani ebyo ebiruka amasweta kati nze yali omu ku baakola obulungi n'oyo tata wa bano naye ne bamuwa ekyuma naye nga bamanyi nti ebyekyalo tebirinaako ki katale ate kati essaawa eno gwe omuzibe tosobola kuvuganya n'abalaba baba bawa bali abaki abalaba emirimu kati nenkola ki nenkomawo n'ekyuma kyange nendukaalukako naye ndaba nga tebitambula nendyesonyiwa kaakati olwo mumaze okusinkana eyo ne taata w'abaana mwabeerako mwenna nabeerako naye kati awo maama we yafiira maama n'afa 2 3
kati ogenda 2 okuyiga mumalayo omwaka olwo tutuuka olwo si mu 2 osisinkanye taata w'abaana kati bw'osinkana taata w'abaana wagenda naye kati awo nenkola ki ku ssomero eyo gundi ani ye Kampala era Kyebando kisalosalo ewali essomero eri ery'abamuzibe kati nenzirayo ke Kampala nga wali baagala kunongosa sajjala endala kati bwe naddayo okugenda okulaba ku ssomero yali gundi waffe bali bamuyita Jane Perfect yali akulira eryo essomero ly'abamuzibe yali yaŋŋamba ddayo ikomawo ennaku mu January tukole ki ayina ni mu Gwokubiri tukole ki tulabe abagenda okukulongoosa nenzirayo kati ate ne taata w'abaana namusanga eyo nga naye akyali ku ssomero n'abeerayo kati nze nenkola ki maama we yafiira 23 bwe yafa bankimana ku ssomero nga nzizeeyo ku ssomero ne bampima tebaŋŋamba kubanga singa baŋŋamba era baali tebajja kuntuusa maama akuyita ewaka nenkomawo genda okudda maama abaŋŋamba afudde kati maama engeri gye yali amanyi nga bwemanyi omuzadde maama asigala maama nalabanga ensi mu butuufu simalaako nayo nga biganye nga mu famire sijaamu nendabanga maama badde anjagala akoze ekyafudde neŋŋenda nenfuna waliyo abazibe abalala bali eruweero eyo neŋŋenda mu bazibe b'eruweero eyo nempangisa akayumba nembeerayo eyo nga mu famire sijaamu maama olwo baali babazadde abaana bameka abaana batuzaala abaana tuli abaana 11 naye mu baana 11 mu maama tuli abaana 8 kakati olwo baganda bo nga bonna bakuba olwo sawa gaba nga bw'otambula naye alaba omuswaza kati bw'otambula naye agamba weebike ku maaso nze sirina gawooza banti bw'onotambula bakubuuza wabaaki maama ono yabaaki kati ebyo nga ye tayagala kukola ki tezagala bimanya naye ndaba nsigadde nzekka nentambula neŋŋenda eruwero gye batamanyi waliyo abazibe bannange abalio kambeereyo mu bazibe bannaye nga naye nga siri mu famire empangisa akayumba chairman yali yatuwaaki mukama n'atuyamba chairman w'essala bwa Pawulo n'atuwa alina gye yatuwa nga abamuzibe kapaati n'atukolera n'obuwandiike ne tuzina mukama n'atuyamba abakatuliki aba Caritas ne bajja ne batuyamba ne batuzimbira maama ennyumba nga buli muntu bamuzimbira mu kisenge naddiiro kati nembeera eyo era nazaalirayo abaana bange 3 eruweero naye nga eno guba gunnumye okujja taata ye yali yasigala waali eno nga waali eno kati olwo taata nga akuliza oba nga ajja n'akulabako mpuliza bubuliza wabula nze bwe gwannumanga nti njagala okulaba ku taata nga nenyanga nzija ndalabako nga nnala nga nzirayo nembeera eyo kati taata bwe gwagira ne gumuluma nagamba naye omwana ono okubeeranga eyo lwaki tadda wa kale ku butaka ewaabwe nagezaako okunzija neŋŋaana mbutuufu nga ndaba mu famire sikola ki sijaamu ani ananfaako ne basala amagezi gonna okulaba nti bakola ki banzija ne mbagamba naye munzijayo munandabirira nti jangu tujja kulabirira bannange ne mbagamba si byangu okubyogera si byangu okukola naye obituukiriza si byangu nengezaako neŋŋaanirayo kubanga aba Caritas baagezanga ne batuleetera ki oluusi natuleeterayo ku sabuuni oluusi natuleeterayo omunnyo sukaali ng'oyo obusawo eruweero kubanga tuliyo abamuzibe twaliyo abazibe nga 12 kati nga ndaba eri atirisi nfunafuna ku buyambi nembeerayo neŋŋaanirayo ne basala amagezi ne bafuna emmotoka ne bajja ne bankima
nenzikiriza nenzija bwe najja taata n'agamba vaayo kuzindire wano beerewo wano eno gwe bakuzaala eri oli ku buwaŋŋanguse tolinayo omuntu wonoomu nenzikiriza nenzija naye we nakkiriza nenzija banaye we byayogera we byakoma tewali yakwata kikundi nti oba akinta tewali yagamba nti oba ono tujja muleeterangayo kasabuuni buli wiiki oba kagundi kikulu sabuuni munnyo byebisinga obukulu tewali yakikomya kama nanyamba nembeerawo awo nalinako obusente netandika okugulayo obusabuuni neebeezewo ne ŋŋamba nina abaana nabeerawo ntya nga sirina kantu kenkola nenfunayo obusente nali nduka eri walingayo akatale k'amasweta nga bo obufunafunayo obutali bw'amasweta n'olukayo n'otundayo n'obaawo nenzija eno nalinamu obusente bwange we najja nawo nenteekayo akabokisi ka sabuni nengenda nga mmanyiza mpolampola mwaka sikulimba sijjukira bulungi ogwo omwaka nenzija nembeerawo naye nga bwe bayogera teri akugulira kasabuuni teri yali akuyamba tusale nagamba taata ndagawo okulimira nandaga nangamba wano okulimira kati essaawa eno era mbeerawo n'abaana bange kati bwe tuuka essaawa eya holiday mbagamba mulime mangu tutegeke sizoni mugende okudda ku ssomero katumaze otutegeka we tutegese oba ebinnya bya kasooli nga batemye bibeera awo kati awo bwe tuuka enkuba nga bweno bwetonya nga njosesaayo omwana oba nga mboosesa bano abasomadde nga tugenda nga tusooka tusimba kye tunaalya teri ajja kuwa kati maama wali eri taata yafa mwaka olwo taata afadde taata balabalamu ebiseera taata olwo afadde taata yafa 2017 kubanga yaleko ono omwana ng'ayavula eyaleka kati omwami omwami kyali ewaabwe 40 kati we banzija naye n'agamba naye kaakole kibagenda kati mwali mubeeramu enneeyo naye naddayo ewaabwe kati naye naddayo ewaabwe kati awo tubeera bwe tutyo kati omuwuliza olwo amuwuliza naye era nga atera okujjako eno obwolunkwati naye ng'alwawo kakati ye yali mulema waaki naye wamaaso yo omulaba gatula bwe gati naye nga tegalaba ye bwati bwali naye nga siye talinaako nti oba bamuyira asige baki ye bwati bwali kati obulamu obuno osobodde butambuza otya maama ugambye obulamu si bwangu si bwangu nga bw'okiwulira kubanga kati essaawa eno nze nnina okwebeezaawo kasabuuni nze nnina okeegulira kanyo nze nnina okeegulira kati bwe taata ngeri gye yaleka akasuku eri emmanjo akaki akandiizi n'otemayo kandiizi n'oteeka ali ku kkubo n'otundayo n'ofunayo obo ez'omunnyo abaana bange bwe baba nga tebasomye ne bagenda ne bakolako kakagoma mu kisenyi ne tufunayo olusa ez'omunnyo bwe tutyo naye nga bw'omanyi nti relativu buli omu ali ku lulwe buli omu ali ku lulwe kituufu tewali ajjako era ku makya agambe nti anaakuwaayo nti kasabuuni buli mbuzi ku nkondo yaayo gwe muganda wange agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera emboozi y'omukyala eno bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogiwulira n'obwegendereza ekituufu ekaabya amaziga era ekwasa ennaku ono nno yatuuka nga n'akayumba kitawe ke yamulekamu nga kaggwako sayidi emu tekaggwa kuzimbibwa baganda be kwoteeka bannyina nako bakamugobamu kati nno gwali eyo ng'osobola oba n'obuyambi busobola obw'omukyalo ono osobola okubeera nga oyimirira naye njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti paati 2 omukyalo ono agenda kulombojera ennaku gy'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayitamu n'abaana be yali yeekolera ng'ali bulungi naye kaakano embeera gy'alimu si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Beyond the newsroom where untold story is revealed,
akuuma atakuumira mpeera katudde mu paati 2.